Ugandans, say no to corruption. Okunoonyereza okwakasembayo kwateeka Uganda mu kifo kya 33 mu mawanga agasingamu obuli bw'enguzi ku ssemazinga Africa, newankubadde ng'okumala emyaka gavumenti ebadde ekola bukubiriro okumalawo obuli bw'enguzi buno olw'ekifaananyi kya Uganda mu maaso g'ensi yonna kisobole okusiigibwako akazigo. Okumanya nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni mu malirivu ku nsonga eno mu 2019 yeewanayo okwerekereza mmotoka y'atambuza ebigere nga yeekalakaasa mu ddembe okulaga obutali bumativu olw'enguzi ebebbeza gavumenti ye n'obweyamo eri bannansi nti ajja kugirwanyisa agimalewo. Obuli bw'enguzi bukufuula enkwa oba olinga enkwa enyunyuta omusaayi gw'ente so nga yo terina kyewereza ente. Kyokka oyinza okugamba nti byonna by'azzaakola afuuyira ndiga mulere kubanga omuze guno gwe gumu gumutirimbulidde buli nteekateeka gy'azzaaleeta okulwanyisa obwavu mu bannansi, naye kennyini bw'agamba nti bumutamye okulaba. Okumalawo obuli bw'enguzi kiyamba singa tukola ku bizibu by'abantu ebya bulijjo, ebbula ly'emirimu, obwavu. Ne bwe simenya nteekateeka zino zonna kuzimalayo n'enkusunirayo eya Parish Development Model Mwami Museveni gye yalayira nti ku luno bwetegoba bwavu nga Uganda waliwo agiroga. Mu nkola eno buli muluka gulina okufuna obukadde bw'eza kuno 100 abatuuze ze beewandiisa okufuna batandike pulojekiti ezibabbulula mu bwavu n'oluvannyuma ne bazizzaayo bannaabwe abalala nabo baganyulwe. Kyokka nga PDM yakatambulako akaseera katono watandika okuwulirwayo empuluwujju ti waliwo abakulu abanyaga ensimbi zino kyokka be bawandiisizza okuzifuna bo ne baviiramu awo ng'ayo ky'omusota. Pulezidenti Museveni bano yatandika kubasalira gankolwa n'alagira buli akwatibwa akaggalirwe, wabula ate omuze guno ne gusituka okuva ku bakulu abasookerwako ne gudda ku mutendera omulala, ensimbi zino mwe ziyitira okutuuka ku miruka. Nga Mwami Museveni akyatakula omutwe okulaba kyakolera ensonga eno, laba Mukama bw'aluŋŋamya omuvubuka embulakalevu nga munnayuganda awangalira mu ggwanga lya America ate nga mukugu mu nsonga z'ebyuma bikalimagezi ez'ebuziba kiyita information technology okuvaayo n'enkola esobola okulondoola entambuza ya ssente za PDM okutuukira ddala ku muntu wa wansi nga tezikwatiddwako. Ono tetugenda kwogera bimukwatako yadde okulaga obwenyi bwe olw'ensonga z'ebyokwerinda bye. Abantu bano nga beetegerezza enkola eno gye yabayitiramu, yabasaba bamuyunga asisinkane omukulembeze w'eggwanga naye amusomeremu ng'enjogera y'akacyo kano oba oli awakkiriza ekiyiiye kye kino okubuna eggwanga. Ono baakamutemerawo nti okusisinkana omukulembeze kumpi kutema ku lwazi lw'e Namuganga, wabula mu kupalapalanya okungi yamala n'afuna omukisa ogumusisinkana. Museveni kye yalaba kyamuleeta amatama okwesenda ng'alabira ddala nti abali b'enguzi ajja kuba abalabira mu kibatu sinakindi abalobenga mmome. Okutuuka ew'abakulu kyasooka ne kifuuka ekizibu ekinene ddala nga bw'owulira omulimo gwekola. Nkakasa mu ggwanga lyaffe bw'oba olwanyisa enguzi oyinza okuba osinga n'omuyeekera okubeera ow'obulabe eri abaginyumirwa oba abagiwoomerwa. So twafuna obuzibu. Naye eky'omukisa omulungi ne wabaawo omuntu omu eyabagulizaako omukulembeze w'eggwanga n'amugamba waliwo abavubuka abalina ekintu bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Omukulembeze w'eggwanga n'akyaniriza nnyo era n'atutumya mu bunnambiro tugendeyo asobole okukiwulirako okukimanyaako. Era kyasoboka ne tutuukayo ne tumulaba, twamusisinkana emirundi egisoba mu 2 olw'obwetaavu n'enjagala gye yayagalamu ekyo kye tulina. Gye buvuddeko omuvubuka ono yakomawo mu ggwanga nga bwe baalagaana n'omukulu era n'atuukira ku muntu gwe yamukwasa amuyambeko ku nsonga zino. Kyokka nti ekinakuwaza bukyalinnya kigere kuno omukulu oyo gwayogerako ye kennyini amuzibidde kuba erituuka ku mukama we. Kati w'okumala okulaga abakulu be baawa okuddayo ew'omukulembeze
sisitimu ebenga etandika okukola nga ye bwe yali asabye mwennyini nti bwe tuva eri tudde awo akatinda ako ke kaafunamu obuzibuzibu. Ndowooza ne bwe sikunnyonnyola nnyo osobola okukimanya nti kati obudde buno omukulembeze kyonna kye baamugamba kiyinza okuba tetuli mu ggwanga naye ng'ate weetuli mu bufunze okusinziira ku bye tutegeddeko. Atunoonya amanyi tetuliiwo, tumunoonya tamanyi nti tumunoonya. Kati abalina okutugatta mu makkati awo sisitimu eno okuba ng'etandika okuganyulwa eggwanga we wali obuzibu. Ono atubuulidde nti kyazudde bandibanga baafuukira ddala balabe eri ababadde bafuna mu nteekateeka eno mu bunyazi nga kabya bakkiriza omusajja ono n'asisinkana mukama waabwe eyabaalula eneeba esiridde. Sisitimu teyakolebwa ku lw'abakulu ba gavumenti gikozesa, yakolebwa nga ya mukulembeze wa ggwanga lwa nsonga buli ekituukawo mu ggwanga yaneenyezebwa kuba ye taata. Tosobola kunga nti waliwo activity egenda mu maaso mu famire yo, taata oba okimanyiiko oba tokimanyiiko buvunaanyizibwa bwo okumanya entambuza y'amaka go. So twatunula ne tulowoozaamu ne tugamba nti kati tosobola kutwala kintu kino ng'okiyisa mu ofiisi za gavumenti, tekisobola kutuuka n'obulamu oyinza obutabusigaza kubanga tolina woomanyira nti omuntu gw'otuuseeko ate si yakulira omuze gw'okulya enguzi. So twali twetaaga ye mwennyini nga nnamba emu, omukisa gwe twasobola okufuna ate naye n'akyagala. Kati bano b'oyinza okugaa nti oba oli awo tebaakyagala, bakuuma biruubirirwa byabwe nga bo bye twagala ate okukola ki? Okulwanyisa. Mu budde buno Uganda etwalibwa ng'eggwanga erisinga okukola obubi bwe kituuka ku kulwanyisa enguzi nga Rwanda bwe tuliraanaganya eyo yatuleka dda ng'abaayo bongedde okutya okukwata ku ssente z'abantu. Omuvubuka ono ne banne bwe baazimba ekintu kino kibaluma okubanga eggwanga lyabwe abali enguzi ebawoomedde nnyo n'ebeerabiza nti Uganda ya buli omu. Kyokka bakira tunyumya nga tannatunyonnyola ngeri nkola eno gy'eddukanyizibwamu olwo omuli w'enguzi n'asaalwa busaalwa ng'ensimbi zimuyitako. Gavumenti egenda kuba esobola okwogerezeganya direct na buli muntu ku ssimu ye kubanga tuli mu mulembe ogusingamu abavubuka abatalina nnyo wadde obudde obulaba amawulire oba okugasoma. Kakitegeeza bwe tujja n'enkola nga tusobola obbatuusaako obubaka mu masimu gaabwe mwennyini, tewali bya kudownloadinga apps oba biki oba biki, ng'omuntu osobola omutuusaako obubaka ate naye n'omuwa omukisa ogukontributinga ku ggwanga mu mbeera ki nti asobola okwogera ku mbeera ebeera egenda mu maaso era message ye neetuuka directly eri abo bekikwatako. Alipoota ya kaliisoliiso wa gavumenti eya 2025 alaga nti eggwanga lifiirwa obuwumbi bw'eza kuno 100 obumanyiddwako ku nsimbi eziteeberezebwa okuba nga zinyagibwa abalabbayi buli mwaka ezibalirirwamu obuwumbi 51,800. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 kaliisoliiso yasobola kununulayo obuwumbi bw'eza kuno 3 bwokka ku musimbi gwonna abanyazi gwe bakuuliita nagwo. Wakati w'omwezi gw'omusanvu 2023 n'ogw'omukaaga 2024 emisango egyekuusa ku buli bw'enguzi 3,000 n'okusoba gye gyawawaabirwa mu yafeesi ya kaliisoliiso nga mingi ku gino gyali gya kulonkoma kyoja mimiro ekisabibwa obukiiko bwa zi disitulikiti obugaba emirimu.